Pius Ssempijja ow'emyaka 18 ne Aaron Ssekidde ow'emyaka 2 be bakwatiddwa poliisi ku by'okuwamba omwana Ali Waswa. Ono okumuwamba yali agenda ku ssomero li St Edward Primary School Eddimo mu ggombolola y'Ekyesiiga mu disitulikiti y'e Masaka ne bamukuluggusa paka Kakuuto mu disitulikiti y'Ekyotera. Bano bakwatiddwa okuva mu bitundu eby'enjawulo ku by'okuwamba omwana Ali Waswa nga basaba bazadde b'ensimbi obukadde 25 okumubaddiza. Oluvannyuma lw'okukwata abazadde n'abantu ab'enjawulo, abavubuka bano beeyongerayo naye olunaku olwaleero tusobodde okubagwa mu buufu. Okusinziira ku Ssekidde, munne Ssempijja yamulimbanga bwe yali abanja abazadde b'omwana ono ensimbi kwe kumuwa amagezi bawambe omwana olwo balyoke bamusasule. Angamba tugeneze omwana ngenda mufuna mukasita omutereka nze wabasasula ssente zange nga nkuwaako. Ate ye Ssempijja agamba ekigendererwa ky'okuwamba omwana yali ayagala kufuna nsimbi asobole okwewerera akageri k'asoma. Twali twagala ssente tekyamutuwanyisa. Ebyetaago byaffe ng'abantu n'okufunako school fees. Bazadde b'omwana baatutegeeza nga Ssempijja ono bwe baamuleeta ewaka okumuyambako ku bisale by'essomero oluvannyuma lw'abakadde be okubeegayirira bamuyambe kyokka nga ye yapanga olukwe lw'okubuzaawo omwana waabwe. Abaana bali babiri, omwana owa Kiwendo oli gwe twayamba ye yaketta essente n'agenda abuulira mukwano gwe Kawamba. Omwami eyamutwala yamugamba tugende ondage emmwanyi za maama wo ez'ennabitaka. Poliisi etubuulidde engeri gye yakuttemu abavubuka bano. Omu ku bo amanyiddwa nga Ssempijja Pius, tusuubira myaka 18, tumukwatidde mu bitundu by'Empigi gy'abadde yeekukumye ewa Namukadde. Naye nga tuvumirira ebikolwa nga bino by'abavubuka naddala nga bano okuba nti kifo ky'okukola baate basalawo okubeera nti beenoonyeza ebyabwe mu mbeera bweti. Tugenda kakasa tubatwalira mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe ng'amateeka bwe galaga, oba oli awo kibeere ekyokulabirako eri abalala. Ebikolwa by'okuwamba abaana bizzeemu okweyongera mu bitundu by'e Masaka. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.